Bano okusabwe bati babadde ku kitebe kya district ye Wakiso babadde bassa omukono ku ndagaano ne kampuni ya China Railway 7th Group Construction wamu n'abakulembeze ba district y'okukola oluguudo lwa kitemu Kisozi Naggalabye oluwezako kilomita ezisoba mu 6 ng'omulimu guno gwa kuwemmenta obuwumbi obusoba 41. Bakulembeddwamu omuwandiisi ow'enkalakkalira Debachu Monica Enjua ngono yeewuunyizza okusangayo ng'ebifo ebyakolebwawo okuyitwako ab'ebigere aba bodaboda n'abakolera ebbali w'enguudo baabyeddiza dda n'asaba abakulembeze okulwanyisa omuze guno. Bwe tuzimba obutale abantu bakolere mu butale tebatuula mu makubo. Olwaki amakubo w'okuweeziza kutambula z'abantu? Tetwagala ne tuzimba ekkubo lya kutambula lya kukola bizinesi ate n'ogenda n'otuulawo n'otandika okusuubula ate nga gavumenti nayo erina puroguramu ya kuzimba obutale. Bw'abadde ateeka omukono ku ndagaano eno akulira abakozi n'ebyemirimu mu disitulikiti y'e Wakiso Alfred Malinga ategeezezza nti babadde bakola butaweera okulaba ng'enguudo zino zikolebwa. Which you in the ministry has championed. So we are very grateful to you and your team. Omukubiriza wa kanso y'e Wakiso Najja Nasifa agamba nti enkolagana ennungi wakati w'abakulembeze eyambye nnyo enkola eno nga kibayambye okukkirizisa abantu bawooye ettaka lyabwe muyisibwemu oluguudo. Engagement on where conflicts arise, you need to engage the community plus the leaders. And for the road you're going to handle is Kitemu Kisozi, that's in Kyengera Town Council. It's initiated here at Wakiso District, but you also need to be at good working terms with the leadership of Kyengera Town Council. RDC wa district y'e Wakiso Justin Mbabazi agamba nti bannawakiso bamaze ebbanga nga bakaaba olw'enguudo embi era n'asiima gavumenti olw'okutuukiriza bye yasuubiza. Bonnasibye abavubuka okufuba beefunira emirimu ku nguudo ezikolebwa era n'asaba abantu okuba bakalabakalaba nga balondoola omutindo gw'enguudo ezikolebwa. Kusaba bannayuganda bonna nti purojekiti nga bwezi ziba ziri mu kitundu obuvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda okulondoola ebyo biba bikolebwa mu kitundu ekyo. Kizza Peter yakusakidde emboozi eno ku KSTV Agaleero.